Nanga bujjanjabi businga buno Kongo Afrika mbirayo emikono babagitemako bagitemako konfuli ku bujjanjabi olero obulamu bwange bugenda sina bujjanjabi wala sina bujjanjabi yambunte ne ku bujjanjabi Katambi kentandise nako kanaku 10 emabega nga Eddy Mutwe aleeteddwa mu kooti wabula ataako kolaba eddakiika eno ye mwana mulenzi Eddy Mutwe oba Eddy Sebuufu bwati bwalabise olunaku olwaleero bwaleeteddwa mu maaso g'omulamuzi wali mu kooti e Masaka ennaku z'omwezi 14 Augusito omwaka 2025 kali akatambi badde nkulagako omwana mulenzi embeera gye yalimu eyali embye nnyo eyali yenyiikaza omutima n'okubeera nti yeesisiwaza wabula olunaku olwaleero Eddy Mutwe alabise nga kati ekirevu kikomeddewo ddala nga bw'okiraba and he is a little bit having some smile akatonotono so bwatyo bwalabise olunaku olwaleero nga bw'omulaba mwana mulenzi amanyiddwa nga Eddy Mutwe yes olaba nga omubiri gugenze guddaddamuko ku maanyi n'okuba nti avumbavumbamu wabula Eddy Mutwe azze mu kooti olunaku olwaleero ng'alina akamwenyu ku matama olw'ensonga ebadde emuleese mu kooti yo yokka ebadde ezaamu essuubi olw'ensonga ng'ennaku z'omwezi 14 Augusito 2025 kooti lwe yali yakisalawo nti Eddy Mutwe wamu n'abasibe abalala ab'ekibiina ki NUP ate nga be ba bodyguard b'omukulembeze w'ekibiina His Excellency Bobi Wine olunaku olwaleero nga 14 Augusito kooti lwe yali yalambika nti lwejja okuwuliriza okusaba kw'okuwa bano okweyimirirwa oli gwentandise naye ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Eddy Mutwe abangi muli very familiar ne face ye kati gayi gwolaba ku screen eddakiika eno sajja wa Katonda byamugwako abadde talinaako yadde akaseka yadde akenyeenya oyo no gwolaba ye Akilewo Kivumbi ono nga naye mukadde ke kamu in fact ono be baasookayo ate oluvannyuma Eddy Mutwe n'anonebwa bubi nnyo so mwana mulenzi gwolaba awo amanyiddwa nga Akilewo Kivumbi olunaku olwaleero nga 14 naye lwe lunaku lwabadde alindiridde okuwulira ekisalibwawo omulamuzi naddala ku nsonga y'okuweebwa bail bwe tuba nga tuvudde ku mwana mulenzi ono amanyiddwa nga Akilewo Kivumbi tebaamusiba yekka leka tulabe gaayo n'omulala mwana mulenzi ono gwolaba ku screen era naye nga bodyguard wa His Excellency Bobi Wine era nga musajja munnakibiina kinna NUP amanyiddwa nga Gaddafi Mugumya erinnya lyakozesa oba erisinga okuba nga limanyiddwa lyerinnya erya General Gaddafi naye olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 14 Augusito 2025 lubadde lunaku naye lwalindiridde okuwulira ekisalibwawo okuva eri omulamuzi era ng'ekisaliddwawo olunaku olwaleero kyekyo kye tuleese ku vidiyo eno mukwano gwange okutottolera 4 n'akaano ku biki ebibadde mu kooti wali e Masaka mwana mulenzi General Gaddafi oba Gaddafi Mugumya si ye yekka era gwe baasiba waliyo ne munaabwe ono musajja musirise nnyo era ye ebiseera ebisinga kizibu nnyo kuwulira kigambo kimuvaamu is a very silent man gayo ono amanyiddwa nga Grace Wakabi era naye yasibibwa ne bali abalala nga bwe mbakutottoledde mu kusooka so olunaku lwaleero ng'ennaku z'omwezi 14 we tubadde mu kooti e Masaka nga tulindiridde ojja kujjukira nti ennaku ziweredde ddala 16 okuva Eddy Mutwe lwe yakwatibwa era oluvannyuma ekifaananyi kye ne kifulumizibwa Geno ng'agamba nti yali mu basement
era mwana mulenzi Eddy Mutwe yakikijjanyizibwa. Bano abasigadde bo embeera y'okuba nti batulugunyizibwa n'ebisigadde era nabo baginyonyolako, wabula Eddy Mutwe yamulabikirako nnyo engeri gye yajjanga engalo zikankana era nga n'obulamu bulabikanga obugwawo. So mubabukeereza enkokolo lunaku olwaleero mumbadde omubaka omukyala akiikirira disitulikiti y'e Kampala munakibiina kya National Unity Platform omu ku bannamateeka b'ekibiina ki NUP abadde yatuuse dda. Zambale Blasio Mukasa abaddewo nga bw'oyinza omulaba, Reino Omusoyisoyi naye abadde aze, bonna nga beepakidde wali mu kkooti e Masaka nga kye balindiridde kyakuwulira nsalawo ya kkooti. So mbadde ngamba nti munakibiina kya NUP Shamim Marende abaddewo era abadde yatuuse dda ku kkooti e Masaka. Bannakibiina kya NUP okuli Eddy Mutwe, Akilewo Kivumbi, Gaddafi wamu ne Wakabi gye babadde baleeteddwa kkooti okuwulira ebyo byebadde irina okuba nga esalawo ku misango egivunaanibwa bano. In fact n'omumyuka w'omukulembeze wa NUP Dr. Lina Zedriga naye mulabyeko bulungi abadde yatuuse dda mu kkooti. Kati nno kabadde kaseera kakusalirawo bano, kabadde kaseera kakulaba ensalawo y'omulamuzi. Nabyeko David Lewis Lubongoya naye abadde yatuuse ddadda wali e Masaka ku kkooti okulaba omulamuzi kiki kyabadde azze okubanga asalirawo abakuumi b'omukulembeze wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi okuli Edward Sebuufu, Akilewo Kivumbi, Mugumya Gaddafi, Grace Wakabi. Munnange ebintu nno tebitambudde bulungi n'olunaku olwaleero. By the way, leader of opposition Joel Senyonyi naye abaddewo. Olunaku olwaleero ebintu tebitambudde bulungi. In fact security ebadde tight nnyo ku kkooti awo. Olunaku olwaleero kkooti esazeewo okwongezaayo okuwulira kwa bail, oba esazeewo nti okuweebwa bail kwa Eddy Mutwe, Akilewo Kivumbi, Gaddafi Mugumya, Grace Wakabi ebyongeddeyo paka ng'ennaku z'omwezi 22 Friday August wiiki ejja. Bagambye nti nedda wadde bakitugamba nti ng'ennaku z'omwezi 14 lwe bagenda okuba nga bawulira bail application y'abano wali ku Masaka High Court, kkooti eyongeddeyo ne bagamba nti katugenda kubanga tukomawo ng'ennaku z'omwezi 22 Friday wiiki ejja, ng'era bwe tubadde tulindiridde ennaku z'omwezi 14 okulaba oba omulamuzi anaata Eddy Mutwe ne banne. Bagambye nti nedda paka wiiki ejja. Kugambye ebyokwerinda bibadde binywezeddwa nnyo. So mwana mulenzi Eddy Mutwe akaseka akabadde kamujjidde ku matama n'essuubi lyabadde nalyo we bikenderedde awo. Wabula Eddy Mutwe engeri gy'abadde alabikanga obulamu bukyusekyuseemuko, ezimu ku statements z'ayogedde ng'afulumizibwa ayongedde okulaga nti akyali mugumu nnyo. Era mwana mulenzi ono Eddy Mutwe alaze nti taweddeemu ssuubi yadde eddakiika emu bweti, era nga ku mulamu akyaliko newankubadde agamba nti embeera mwe bayisibwa si nnungi n'akamu. In fact bannamawulire basoose kubeera nga baba blocking awo wamu n'abo ababadde bazze okuba nti beeyimirira bano, wabula ate oluvannyuma wabaddewo embeera y'okuba nti balina okukkirizibwa. Kugambye leader of opposition Joel Senyonyi abaddewo bulungi nnyo nnyini ddala okulaba nti y'omu ku basajja bogamba ab'essimba abasobola okuba nti beeyimirira omuntu mu butereevu, wabula ebyo tebikkiriziddwa nnyo kubeera. Yes,
so katulina kubanga tulindirira wiiki ejja ku Lwokutaano ng'ennaku z'omwezi 22 nabeeko Honorable Nasolo Eugenia naye abaddewo awo olunaku olwaleero wali mukwano gwange e Masaka kukomera not kukomera kukooti okulaba enteekateeka nga bwetambudde. Abawagizi basoose bo ne babagaanira ddala okuyingira, wabula oluvannyuma babadde balina okuba nti nno at least wabaawo abantu abamu abakkirizibwa okuyingira. Sembeera bw'eti e Masaka bwetambudde olunaku olwaleero. Information endala nga bwegenda okubanga yeeyongera okutonyamu tugenda kubanga tugikuleetera era tugenda kubanga tubikwongera byonna we binaaba byongedde okusengekebwa okuva side wali ez'e Masaka. So embeera bwetyo bwerabise olunaku olwaleero mukwano gwange Eddy Mutwe ate era wamu ne banne bazziddwayo, so tujja kubanga tulindirira bulindirizi. Right, kale nga nva wano njagala okutegeeza ku bannaffe abamanyiddwa nga aba Honey Bites bagamba nti bakola cake eza buli mukolo. Bakola cake eza buli mukolo mukwano gwange. Olina kukyala, olina kwanjula, olina birthday party, olina mukolo ki. Honey Bites ekolera cake eza buli mukolo ate nga ku mukolo ogwo bajjira ddala ne bakupangira cake oba nti wasabye amadaala ameka byonna babikolako. Kadeke kambakola ebyokulya ebyenjawulo omuli cupcakes, omuli donuts, omuli pizza, bread oba giyite emigaati n'ebirala bingi. Mukadeke kamujaga okutegeeza ku Alson Painters UG omulimu gw'abano si mulala. Bano basiizi ba langi bagamba nti olina ekizimbe endabika yakyo ekuswaza ng'omuntu, oyagala kubeera nti olina mukolo gw'ogenda kukola naye ng'ekizimbe abagenyi bwe banajja wakati waabasanyuse, ita Alson Painters UG bajja kubanga bakuyambako okuyoyootera amakaago nga bagasiiga kalangi akalabikira ddala obulungi. Namba ezo z'olaba ku screen mukwano gwange, wabula ate era mukadde kamu ddoboozi kirina erituula emabega w'omuzindaalo buli kadde wano ku YouTube channel y'Agaliwo. Oyagala kuba nti nkujjukiza nti ono bamuyita abasiddiyo omusunsuzi. Agaliwo gwe bukuti kwali likinga video eno nabagamba nti olina okubeera nti okomentinga ku buli video y'Agaliwo. Nsaba busabisiragira ate era mukadde kamu no likinga ne videos zino nga bwe tuzifulumya esobola okubanga zeeyongera okutambula netuuka ku muntu oyo agyetaaga ate era naye bw'eba emutuuseeko naye n'agilikinga n'agiweereza ne munne olw'ensonga nti Agaliwo tukuwa information nga bw'eriwo. Abasiddiyo omusunsuzi erinnya eryange kugambye likinga video. Mwebale, thank you, webale.